Bafeeko tukole. Tujja bafeeko. Welcome to the show basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Tugamba nti nobeera ngo subscribing likinga ate obeerenga osharinga pramawulire agesinga muzende Megatron gemanya anti nina mukasa nako olwaleero tulina story nyingi nnyo ze tubeera nga twogerako tugamba nti no everyday tuba n'ebyewuunyo bye tubanga tukutuusaako anna mukasa greet the people mama kabina n'obusitukumwobalage ayaya kusasira kusinga makudde mama nyamo nenga bakakudde nnyo nedda mozolaba bulijjo boogera ebigambo moze bulijjo boogera nengamba bakambala bayambala kabina naye leero nagambye nekwekali oyina abakuvujjirira abagira oyina kolaba nti kapale nedda oŋŋamba nkwateko naye sigenda kukwatako mukazi wange ajja kunyiiga nedda nti omuntu ayinza ogamba ayambadde akapale kaliwo amazima akatono nali mmanyi nange okambala olimba nkugabe bayogera ebigambo nenduka nembikkiriza lwaki ujjo nga tonkwatako kirabika bubi nga lwaki kirabika bubi nedda nti saagala kunyiiza ate ngonyiza okukwata ku bino nga lwaki mba nkwogerako nedda olaba moze ekyo ekintu kibadde kize nnyo nga bagifudde emmanya y'enkoko kuba basooka ne banjogerera ekya YMC ne ŋŋamba kanteekeyo ebintu byange ebya ayu ekyo nenkijjawo so kati bwe nalaba ebyakasuku ne ŋŋamba but I think kino ekintu neetaaga okikomya kubanga ababadde bakitambuza oli nakyogera ne ŋŋamba I think kino ekintu nina okiteeka wekirina okukoma kati ekyali kikwambaza akabina kyekyali sikambalanga kati bana bali boogera ebigambo bigambo by'abantu ebina byange tolirabe ku bantu siddamu okimi nina ne mukwano gwo yennyini yayogera ne ŋŋamba kigalabika bubi nti nje nyayambala akabina moze nga kyekinyambaza akabina olwedde akange kanene tokalabe ndoddo ate kagenderako gundi yayambala akabina nze omubiri gwange sirumiriza muntu gwe sikwatanga anti nawulira bali bakasukonezo omubiri gwange siri munene siri mutini nnyo ebbina lyange liŋŋenderako so bwe nalabinga ekintu ekyo kitambudde nnyo because nze bwe ntunula ebintu ebimu ntuuka ne ŋŋamba sigenda kifaako naye bw'olaba nga kiyitiridde ate vaayo kitereeze bwe nalabye nga kiyitiridde leero ne ŋŋamba ye lwaki sibakubiramu kababarwe n'okakuba kababarwe dress ate nga toyambadde gundi ne bayika sigitaddemu wayi ganyeenya galebera galinga nnyama y'amasavu etayidde bagayita ganyana ganywebwako muwangazi kati ndowooza mwerabidde ku bbina ettuufu kati bakyalina kyebagenda okuŋŋamba kati n'ab'obugulu bugulu bwange sirinamu bipayipu leero tugenda tambulirawa leero tutambulireko ewa kingsa kasuku alina buzibu ki mukazi kyalina buzibu ne kasuku mukazi kyali bino beeyogera ku spark banga byaleeta obuzibu mbo bamulimirira embu baali bamulimirira mbo babosi baali bamulimirira abantu abamu naye babisootinga out abanene ne bagamba nti kyayogera kituufu banga byabadde bamuyitadde baali badde bamuyitaddemu akole naye yaganye naye nze kyendabye abasoga bagenda bakolera myezi mukaaga nange ndi konkshuwa ku kyendabye kuba kati olaba okimanyi nti wali kuba kati show zeeri tezitambula ate kati eno zitambula ate eri aba creative okusinga eno ababeera mu eri yesibyeko bajjo nedda voleka bajjo kimala kyetogedde ku bajjo kimala eri kasuku yeetaaga show nga yiye teyeetaaga hosi yeetaaga show for example kati olaba ku spark awo ne bakutwala n'okola naye oba n'akola ne Zubeda biba binyuma kombina ekyolowooza esinga kasuku Zubeda oba kasuku byonna bikola kuba cause Zubeda ali komiki nawe oli komiki ate biba binyuma ne pesi gye mutambulirako yemu abiba binyuma ne kati wali kyemanyi kati agenda vaayo mu basoga newe bayinza omuwa sente bayinza okuswala remember bwe bageze ne batamuwa sente bino byonna byetwogedde bijja kuba bibakuba kakananga TV Mose kankubulire mulimu ebintu ebimu nze abantu banvuma ebigambo mbona mukasa yasomera ku YMC nenzija ebya IU statement yo mbasi jikubye namukasa yambala akabina bwe bankutte kakabina sikange statement yo mbasi jikubye bwe tukube ebintu bwe tolekana nansi bweyogera kintu kyo time oli agambe oyambala bina bajire mu kababari ke mbalete dola lero nokaleta byoganyenya bwogazenyo wadogenda na gankuba anti David Taro yali ayimbiranzi kapapa oh mama akabina kagenda ngakekange nedda nayo kisusiza mu katono nedda mbadde njagala banyenyezaamu nnyaashi bakakase mwali mulowooza sina bina
nzo okuvaayo ne nejerega nti akabina kange kati nimba nyambadde bijini nesabise ndi muwala wa musumba tata wange nandaba mukana akagoye leka mbuze nga tuza wali ku chat TV was that awe muva ku mirimu oba ba TV presenter basinga bava ku mirimu je bavudde bavayo bogira bigambo anti oboterese obusungu ku mutima ebiba bikuluma biba bingi mozefe twabona abonera mbasoga nenga togenda tula wansi ngo chali nabo obo ino respecting our want naye the moment wenvira ekyo kiringo omukazi ngo bade n'omusajja ngo omusajja akutulugunya bw'ovaayo ne ogenda ewalala era ogenda ganze yali ankuba bwenno bangenda kwogera ebibyenda bye namukasa I think wabeerayo abantu bamu kati for example nga management noba n'omuntu omuno ogamba nti ono ankuba kati Kasuku nga we yagambye nti ayina omukyala waliwo abakyala waliwani yavayo na pinpointing y'omuntu omuntu ono yali anga naye sigundi yonna I think ndowooza omuntu yandivudeyo n'akuba oyo yavayo n'akuba oyo fe twavayo ku baba twakuba company namba fe twakuba atatusasula nayogerako ku mukozi munnange nti yampisa bubi kuba navayo sina conflict na mukozi yenna twagenda ovaayo nga tuli ffenna tuli ku good terms n'abakozi bonna betwasangayo ne betwalekayo n'abatusangawo nze sina muntu gwe nakayana naye mpozi minere ebyabakozi tonteeka kola pero obwo buntu bwe buto bubeeramu naye nga sigamba nti nave wantu because naina beef nave wantu kubanga boss ekyatujjayo nsimbi bajjo bwe yatutuuza ne batuwayo miliyoni emu ne tugenda in good faith nozimulyako gwe wamuwaako enze namuwaako abiri bampa akakadde gwe nodduka nalina ebizibu bingi amanya nze Dr. Ssenjobere tusiŋŋaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba olunaku lwanja badde twogere ku cactus engabo ya kabaka cactus ono ayinamu eminnyo egy'enkizo oba ze tuyita electrolytes ayamba nnyo bw'omukozesa era ffe ku Biva Organic twamukolamu ne juice ayitibwa cactus juice gwe munafu atawanyizibwa amagumba olina joint pains cactus ajja kuyamba ayamba nnyo ku BPH benign prostate hypertrophy abasajja balina ekizibu ky'okuzibikira cactus ayamba nnyo ku metabolic syndrome abantu abatawanyizibwa sukaali abatawanyizibwa pressure bw'okozesa cactus ono mulungi nnyo nammwe abatawanyizibwa ekizibu kya ulcers amabwa mu lubuto nammwe abalina menstrual cramps nga bw'oba ogenze mu periods olumizibwa nnyo kozesa cactus juice mulungi nnyo nze Dr. Ssenjobe anti oboterese obusungu ku mutima ebiba bikuluma biba bingi mozefe twabona abonera mbasoga naye nga togenda tula wansi ng'okyali nabo oba ino respecting our want naye the moment wenvira ekyo kiringo omukazi ngo bade n'omusajja ngo omusajja akutulugunya bw'ovaayo ne ogenda ewalala era ogenda ganze yali ankuba bwenno bangenda kwogera ebibyenda bye namukasa I think wabeerayo abantu bamu kati for example nga management noba n'omuntu omuno ogamba nti ono ankuba kati Kasuku nga we yagambye nti ayina omukyala waliwo abakyala waliwani yavayo na pinpointing y'omuntu omuntu ono yali anga naye sigundi yonna I think ndowooza omuntu yandivudeyo n'akuba oyo yavayo n'akuba oyo fe twavayo ku baba twakuba company namba fe twakuba atatusasula nayogerako ku mukozi munnange nti yampisa bubi kuba navayo sina conflict na mukozi yenna twagenda ovaayo nga tuli ffenna tuli ku good terms n'abakozi bonna betwasangayo ne betwalekayo n'abatusangawo nze sina muntu gwe nakayana naye mpozi minere ebyabakozi tonteeka kola pero obwo buntu bwe buto bubeeramu naye nga sigamba nti nave wantu because naina beef nave wantu kubanga boss ekyatujjayo nsimbi bajjo bwe yatutuuza ne batuwayo miliyoni emu ne tugenda in good faith nozimulyako gwe wamuwaako enze namuwaako abiri bampa akakadde gwe nodduka nalina ebizibu bingi nodduka emisinde n'ofuna nalina senga teyakuyamba wandizifunye moze nze nalabira ennaku ku baba kyovolaba omuntu bw'agamba nti nze naawe tusobola okwawukana ngambala banno ani adda mu baba nze newonvuma nze nabonaabona nnyo nze nva wano bwenkuvuma ng'onyiiga nyigamu kati leka naawe ate nogwo musango ate kiba kikunyeza zomanyi mba byange aye nawe manyi totegeera oba n'omuntu wo ng'omutegedde kakole byayagala kati golina kyosobola okwogera nekinyiiza zola omwereere naye nno tweyagala obeera n'omuntu wo nga omwagala nga mukwano gwe tuvudde wala mubeere mweyagale netubonaabona namukasa tuli tuti akimanyi singa tuli basatu asenga twatabuka dda anti waliko biini anti wabigambo likanaawe yandi tutabudde ate senga twagoba ggwe anti jjukira tojjukira nti kibbini kye nasooka oleeta wano kati ne kikola kibbini bambi nga kikola nga nga kiri komiki nnyo kinyuma naye biini ayinamu omululu gwa ssente ate ayina n'ebigambo
okisegedde kakati ateze sina nnyo mulugwa sente ate ebigambo sina kati jjukira go naawe omansukamu omanyi okuvaako bayinza okugamba ebigambo n'onyiga n'osirikira eyo kumbe nga sina bye nayogedde kati senga twatabukadda nga nabavuma dda mwenna nabagoba naye nandisaze amagezi nenjogerera bbiini ebigambo nze nandimwogeredde tekanaawe osooka n'obala anti labayo osooka n'obala nakubya ekikalu mu saati ya bbulu alinga musomesa oba wabya misolo ki gyagenda okuba emisolo gibala emisolo alabika yakayingira industry y'ebintu byetukola ne bamugamba yambala canvas beera decent obaze noonya mulimu agenda gujjawo eno fe tugatta buwaya oyinza okukwata ku green n'akubabula bizibu nnyo gyobalambu banaagiraba tebagiraba maama n'ebintu byawano batunda byawongo batunda byaki byonna buba beena abazungu abazungu babitwala ndabye ebijegerejegere ebyokugundi emirawe giriko gundi obutiiti togiraba emirawe giriko obutiiti emirawe gibaddemu muli eri emirawe omukazi anaddamu tuwatukoleremu kuba ndabye ebigambo yogera binene vyo badde nungi nnyo singa eyebweru gira butafa yaddeko andi kati enkuba ebadde egenda tukuba yaddeko ngo mu byomweru so ndowooza tutandikire eddala katusookere ku kya King Sir musajjawo njagala to going deep mu nsonga eyo obuzibu buliwa omuwala oyo ebigambo byonna byayogera kale omukyalo oyo ebigambo byonna byayogera ku King Sir nze out of the camera nina abantu benjogera nayo nga baga King Sir ayagala nnyo okulya King Sir oyagala nnyo okulya kati mwagala alya ebisiyaga naye ekyakola bw'abanywesa ebiragalalagala bw'akola ki n'ateeka mu buli kituli ky'alabye ne mu nnyindo akusuulamu balimba yawali okumpi ne mu nnyindo akusuulamu kiri kitya ekyo buli sigenda gamba nti akola bino ne bino kuba sibakangako King Sir is just my good friend naye ekyomuwala bw'oba wawa consent nokkiriza nti omusajja kamuweeko nowa consent yo bulungi totamidde yes ate oyo omukyala namukulu ekisooka bw'avaayo n'agamba nti King Sir yamusiiga enziku that means tewali communication alabika omukazi ye yali alowooza bagenda kweyagala kuba omuntu bw'abanga mweyagala nga mulinga newebaka n'omuntu n'ofuna obuzibu togenda gamba public bwewebaka nange n'ofuna obuzibu ogenda kunkubira namukasa kino naye bw'ovaayo n'ogenda ate mu mawulire ng'omanyi nti namukasa ali mu public eye ogende mu mawulire ogambe mbusimana nakusiiga ki that means communication teriiwo kati omuwala communication teyaliiwo bye bimuluma omukyala si muwala mukyala naye nsuubira n'abayimbi bano balina we bagoyinga like oba nkiyite ntya abayimbi bano balya nnyo batikitooka bano ate gufuuse muze bye bagamba balina okuteekawo omusajja gwetagamba oli omuyimbi eyafunisa olubuto tomujjukira oli gwe nakugamba ate nga munene bamala ne bajjamu olubuto kati bakyayogera yakabumbiriza n'akabumbiriza gwe olaba omuliro gukyaliwo ate gukyaliwo baŋŋamba mbu olubuto baalumugisaamu lwampaka edde omusajja akugonza ggwe atya naawe addamu n'akumetta laavu nyabo gwe tomanyi kitonde kiyaye nga kisajja addamu n'akametta laavu n'akawa ssente n'akagamba tujjemu tetunabeera rede ojja kuzaala n'asooka akubala asobola n'oddukutwala nga negugenda omwezi n'ogumalako ng'okyali lubuto n'akuleetera fruits n'akola biki n'akuwa keya n'atandika oyisaawo ensonga ze naye olaba otya olaba otya ogenda olaba ng'okkiriza omusajja bamuwadde ssente ze Saalongo bakusasudde muze wa musajja ssente ze gwewale muzimu nerabiro zisinga kati nange wemba nerabidde wakyo nteeka ko nnyama wa Saalongo ssente ze ze nazirese na waka asaagala bagambe nti tuli bayaaji newalira nnyo yes ndakwata ne muwa ssente zo kuba nze nerabira obwongo bwange mbumanyi Saalongo no yakulabira kwani Moze Saalongo muwe ssente ze oba yandabira ku gwe oba wamulabira ku nze Saalongo muwe ssente ze Saalongo banja 1% meka nakuwa gumu kanaana gumu kasanvu kankuweko ate tumwagala taliimu views namba taliimu views wama alimu views ali mu lwali aliwa nalo eriwa aliwa nada temukikola bannange
welcoming baby nditali mu views nambwa yaliwa ali mu makeup ate batugambe nambwa yayambala bina gawagabye yaganyo kuwa yakatu nambwa yayambala bina ate lya beye lyange lya rais nengambo wayi lero bajja kunda bakiro naye bambi ha nambwa yetu yayisibwa bulungi alabika yalizizaayo nambwa yazizaayo ebina ly'abandi ayambala alifumitamu empiso mbu yalifumitamu akagundi kakakanya nedda ng'obadda toli osobola sinze yimuka anti gw'owakana yimuka Salongo gyokwate Salongo jangu tojjako kamera yaffe jangu okwateko gyoweereza okwateko jangu Salongo jangu kati gamoyogere kati sina kulya nambwayo ayinza n'okutabuka otandise okummanyiira nze nako effujjo ly'abavubuka awoza mpa ekitiibwa nange nkuwe Sabo Shabibu mbu yakuteeka akagundi k'omunviiri bwe kati nafumita ku bbina munambwayo n'atenyenya yasigala bw'ati yalinga kibu olaba omuntu bw'ayonoona ebbina lya munne kati wafumita lyakibwe lyonooneka tatambula ke kali ku for you munno mu bbina lye bane n'oteekanga nambwa oba yali bali bamusanga bali yatuula mu oba lyayirisa nnyaladde oba yatuula mu ayisi kati so tugende King Sir tubadde tukyali King Sir namukasa nina obuzibu n'abayimbi abo kuba nayo complain ozifunako tujja kuddaana tuwoleze King Sir omwana abire mu Burundi abayimbi bangi bakozesa abaana abo kati nina n'omulala nina omuwala omu nanyumya nako ayina omuyimbi mukwano gwo nnyo oli yakwayo ku ssente ng'ogenda okufuna tiketi musajja wange yamugwa mu kifuba bwati kati yagenda ogira bwati amaaso nga gaaka mbuluminati oli omukazi gwe twakola naye eri gye nagenda ne batuwa amazima tegulimba kati lwaki mubona agamba ye lwaki mubona agamba ye oyo nze simujjaako adiipi naye ng'okikiriza nti abayimbi bekola ebintu mbikkiriza naye oyo omuwala wa bigambo kuba kati olaba tujja kubeera ano tuwolereza abayimbi onaaveeyo beteekako bateekako bantu basiga abantu sirimu basiga abantu endwadde omuntu sirimu si kirungi by the way si kirungi omuntu oba sirimu kozesa obupiira kati kino kya birundi ebiri omuwala oyo naye tetumugjaako adiipi kozi tikitoko si ye poliisi balina omuze ogugira ku tikitoko okwo asobola okujja okimanyi moze omuntu ayinza okujja ne motive y'okuswaza ekisoboka naye nga byayogera bifu okimanyi badde manyi ogenda wakana omuntu najja nanjogerako ebigambo naye nga bifu kisoboka nakyo nga bifu abantu baze boogera nga bwe nyambala akabina naye nkambalawa bw'olikwatako siryange bangambye omwana yaddukidde waliidi paza amuyambe kati kyova olaba ayina motive yakukuba muyimbi lwaki yagenze mu wamulabe wa King Sir eddoboozi ligenda wala leka naawe munnamawulire lwaki yagenze ku TV naye bagimpadde yagenze wamulabe we mukubireko ogenda kwogera naye kuba nze sose wali ne muvuma nti muyaaye beera gundi beera objective nga munnamawulire ate okubira ku gundi using phone caller kale anti jjukira enamba bagimperedde ere oba olina gikolere kagaba obuntu oba ali mu kwogera na gundi naliri pazo kuba nalabye agenze of all people Russia agenze wali pazo anti anoonya omuntu ayina eddoboozi moze omuntu ng'anaayagala okukuba kati gano galinga mawulire nze kati nina abantu bemmanyi ng'abeerawo buli ssaawa okufuna views n'okutraining alina vuma Namukasa kati buli muntu anaafuna story embi ya Namukasa agenda mutuukirira mangu yeye Hello oli otya mukwano Gyendi otya gyendi tusobola okwogera ani ono nina obubaka bwenfunye nga nina bbuwa ggwe ani ono Namukasa nkuwulira nina obubaka bwe bampadde nga bwakwogera ne tutuula ne twogera ebintu n'obijja mu mawulire bintu ki byoli mu kwogera ku intaneti
n'ebyo ebintu nga byavuddeko dda mukwano ndaba ggwe kati ate ng'ogenda ng'ofunye ennamba ya Lili Puzzle kati gwe okakasa otya tubadde twogera ku ebyo naawe tekisukka waawo okimanyi bulungi nti Lili Puzzle omusajja tamwagala nze mukwano tubadde twogera ku bintu birala nnyo ebintu ebyo bimukuba mukwano please anti engeri ova kunvuma naye munnange nze nga gwe kubira Lili Puzzle ombuuzi ffe tubadde twogera ku bintu byaffe birala nnyo wama baby how are you oyina buzibu gwe mwala gwe oyina obuzibu gindako yogera nange sooka osirike wama yogera nange akuvumye muwulidde ng'agamba mbu abakazi abakulukulu mukwano mwefaanana gwe mwana omuto ofaanana oti katwogere sooka olinde okugira katwogere kati tuli ku interview wano hello nkuwulira buzibu ki wamma nomuleke nze siina buzibu nze mpulira byambuuza teri bitakwatagana kankubuuza ebikwatagana King Saho muyinako buzibu ki tubusootinge kiggwe muyinako ki omuyinako buzibu ki gwe nkugambeko ki muyinako obuzibu bino ebitambula nti yakusiiga ekirwadde ekinene nze njagala kulwanirira era nva kutabukano na Namukasa nga akuyisaamu eggaali ne mugava ku muwala abayimbi bakwatira ddala abaana ne bapakozesa yabadde ku Galaxy ye kenyini yabadde ku Galaxy ng'agamba mbu King Sawa mukwana adduka ani abadde ku Galaxy oyo takola ku Galaxy tasobola kukola ku Galaxy interview nakalabe kakirivu nga katambula bw'ate simanya mukwano yali amukwano gwe simanya biki kati gwe kenyini nyiri gw'oyogera ate nomala n'ogamba sitoya ava ku King Sawa mukwano nesoni watotega wamma tomuvaako mbuulira tomuvaako onnoonyako olugambo naye tonnoonyako olugambo omukyala nedda oyogera nange Namukasa yagenze dda singa tomuwulira waavuma era olwana lulina omusongovu akuyisaamu bambi ate lugambe yatunoonya ndusekuleze temumanyiira mujja kulwana kati oyo ng'abaana naani n'agamagumba wamujja mukuba wamma ŋŋamba buzibu ki obuliwo sebaleze anvumeka muvumemu mukubire omuvumemu oba kiweereze audio kijja giwuliriza kiba kigenda gitambuza nti nedda moze katukole bwe tuti nze oyo mukazi mugambye mbadde nekasukunze nze saagala nnyo muntu awayiriza muntu ngambye mukazi mukulu moze nze essaawa zino ndi mu abiri naye bwe nebaka n'omusajja nenvaayo nembyogera public nsima yansiga enzikumba mu ssiru kubanga nakkiriza mwemma nali saagala lwaki nebaka naye kati of all byonna ebibaddewo mu nsi lwaki aze n'agamba nti yamusiga enziku naye abakazi bayeka beetunda n'okwetunda saba ngambye mbw ayagala kunkuba agenda kukuba amagumba wali okubyani yani gwe nali naye mutiisetiisiemu akimanyi nti naawe ojja mukuba mukwano ebyo byemugejja ne mubanga ebidomola kinene binene ate omuwulire bwagambye musimanya amagumba ati kati zino saizi zaffe entono Namukasa nina obuzibu naawe lwaki towolereza bakazi banno abayingira mu buzibu buno kati gona abaana obuzibu ani agenda okuwolereza moze eneba injustice eri omusajja boy child soko osirike kale tukkiriza katubitunuulire njagala obeeremwako obuntu nje objective mu nsonga zino webase ne Saha Saha akulwaziza ekirwadde bwe webaka n'omuntu n'akulwaza ekirwadde ani gw'osooka okkubira Saha lwaki teyakubira Saha aleka yamukubira nga takwata kati bwajja mu public bamuwadde eddagala erimuwonya Saha tumuteekeko akazito okimanyi nti ffe abakazi nze omukazi nsobola obeera ne infection okumala emyezi 2 naye omusajja tosobola otandikirwawo ofuna yes unless bano abantu bamu kati nze nga nze nina immune system yange ennafu nenfuna infection leero enkyangimanya naye mulimu abakazi nga immune system yaabwe si nnafu n'abeera ne infection emyezi egi kati omusajja bwajja neyeebaka naawe gwe n'omulwaza naawe netandika reacting ewuwe ng'ogamba omusajja akulwaziza kumbe gwe alwaziza oyo omukazi yalwaza singisa nziko ye yamulwaza naye kira muntu kira naani tebagenda kunona linnya lya King Saha nga ndi mulamu bw'aba yamulwaza lwaki yakubira King Saha n'amugamba mpa ssente z'obujjanjabi ye twaliyo nga beekwana of all people babadde yeetaaga ennamba lwaki yafunye ya Lili Puzzle kuba Lili Puzzle akuba King Saha
So kati oyagala gamba nti guno musajja bagala kuba saha bagala kuba bukubi musajja balekerawo mulimu relationship joba okwebaka naye sijja kikayanira kubanga King Sir simwagalangako ya dating mukwano gwange byamabega dda mukwano gwa yamulya dating beyagadde ddala kwa mukwano gwange namala ne bafunamu obutakanya bikina ava mu Uganda n'agenda naye balina relationship ey'amaanyi no ddala so nze mumanyi kyovola bansobola omuwolereza akakatini bwe yamugira ati ayina nzikooli teyagirwala kuba singa yagifuna yandinyumiriza kuba mukwano gwange twali ba mikwano nyonyonyonyo lwakuba yava mu Uganda n'avaamu yafuna na musajja muzungu tosobola kuŋŋamba nti omusajja akulwaziza lwaki teyagamba King Sir nti ondwaziza kati lwaki ajja ku internet gyamukubira oba n'anoonya mikono gya King Sir kati muze nkubulire weegenderezeze kati ennaku zino mpolereza nnyo abantu bwe tufaanagana enkya lwange leero lwa King Sir enkya lwange enkya omusajja ajja kujja ntekeko statement nga ba King Sir be balina okundifendinga okitegeera kati tulina defendinga bannaffe yes tulina defendinga bannaffe nga bwe tuli mu mawulire mu limelight kati amuwayiriza ayagala bamukuba amuswaze because ekisooka omuntu bw'ojja n'ogamba gudi yandwaze nziku kiswaza bagamba omusajja yiye musajja sasa kwejjanjaba nziku simanyi omusajja ngambye mire pepu manyi kitegeeza waba possibility nti omusajja mulwadde alina siriimu ebyo byonna biba bikuba brand ya muntu of which kibi abakazi mulekerawo okwonoona amanya g'abannammwe temumanyi King Sir kyatadde mu brand ye temumanyi nze namuwulira luli twali tunyumya ne saa n'angamba okimanyi ebintu bya bebekulu bya affecting nga bagamba nnyo enjaga brands ezimu nga tezaagala kuntwala ekyo kya bebe kireke kuba naye akubeeri anti kyekyo kye njagala okulaga nti kyendi mukulaga nti bad publicity affecting brand y'omuntu kyembadde ndi mukupointingira sigamba nti bebe kyeyakola kibi kubanga balina bonna embiranyeza anti kiba kibi kiba kikuba brand yo kiba kikuba kyekyo for example oyina omukolo gw'embaga onaleeta otya omuntu ayizogamba nange tawunyira abantu so bad publicity mbi kati oli bw'avaayo n'agamba mbu yamugamba amire pepu obanga agamba omusajja ayina siriimu saha ayina siriimu ensonga lwaki yagamba mira pepu oleme kulwala yamukuba direct oyo omuwala agambye musimayi yampulidde ku radio kituufu yampulidde ku radio nga ngamba King Sir asobola mwagala because mukwano gwange King Sir used to date my friend kwe kubeera n'omukwano naye nze King Sir omumanye namumanyira ku mukwano gwange nali mu senior 5 nga mukwano gwange badetinga nga mukwano gwange musiniya ki yali ku campus yes mbadde ngenda kujjawo omusanga nze we namanyira King Sir bali already nabasanga badetinga balwawo nga badetinga because we namumanyira nga bali mu myaka ebiri nga badetinga era yamumanyisa ne tugenda nga King Sir kuyidinga ngenda na mukwano gwange mbera kameme ka mukwano gwange ne tugenda kuyidi ne tuli emmere bichi mpaka bafuna mwero butakanya era yes omwala n'agenda ebweru relationship yabwe yali yamanyi si byakawundo ndisima kweli ya advice kijo wabana abawala abepikira abayimbi because it's not the first time kufuna kunje eno tulina gundi ya Bruno ke yali wawo yajja kati sawe no tulina saha abana abawala mulekerawo kwekwanira abayimbi kino osobola kibetinga ku milioni namate kikaze ekyo kyakwana King Sir kyamukwana nekimuganza nekimuganza kirayika kyamulepinga nomulepinga tamutusawo obulisa maani naye ngenda bifolowinga sike katono kataata ate ndowooza akasanga kamidde enjaga tekakyategeera akugambeko nti anywa enjaga aginywa aginywa enjaga wamulabako nnyo n'amaaso gange bwenti bwoba wamulabako ekyo kiba kirungi agira kano akayimba kati nno saawa omulaba saa n'omwogerako okyagenda kusiba ki sirika busirisi olaba noono omukazi gwogambe yamwogeddeko owolerezani owolereza saha ono omukazi gwe yeebakako talina kyasobola mukola era agenda kireetinga kigende talina naye nze singa nali saha but I like the way how singa nabadde saha ekyo ekintu kiba kinene ekya siriimu nedda I like the way how saha fights the battles kakati bw'otunuulira nti oddemu oyo omuwala nkubulira ebigambo bino King Sir atagenda muddamu anti kyekyo kye nagamba mmoze bw'oyingira amawulire olina obeera selective ku battles z'olwana bameka abanvumi bameka bennaakaddamu si bulimbwa nti ebwoggula nti onaagikuba amayinja onaatuka ddi olina okubala entalo bala nti kino kibokisa kinnemeddemu nnyo kasukayo naye ogende buno obutandika buno obutandika nawe okasuke togenda tuuka ati linda ezo zibokisa egyo gyogiraba bino ebinene kiweereze olwana olutalo lwofunamu yes abaana bali ku TikTok ko baagala basereebu ate n'abayimbi kino nekibagamba olekerawo okwebaka n'abaana ba TikTok kibi
balekerawo aba bana bali mu baswaza kati baba oyo mukazi nchiwaya wa TikTok ate gwe linda tugenda funa akatambi ko muyimbi kitunda na bizigo abakazi bebizigo kabagala nnyo abayimbi munnange byagala abayimbi anti bibasubiza oberusa abayimbi bagala nnyo okweru nga muyimbi kinsa alabika yali agala kwata mbizigo kinsa ojalabika bubi nnyo nga weyerusiza tekijja nnyo alabika yali agala kwata mbizigo anenda bagamba ebikazi ebyo bigagga biba ne ssente nze tandabikira bugagga kali akaviri ke nalabe tebakokya bocha Gazalandi mukazi kyayambala buwigi bwa Gazalandi obulinga obukofiira bwa gundi ono omukyala na mirembe bitamazire musajja wange okay that aside abayimbi mwegendereze mukwana nnyo kuba abayimbi buli wagenza okukola ekivuga abayagala aveewo n'akantu nze n'omusajja bwagenda okuyimba eyo afuna rumu nga nnya buli rumu nga mulimu omuwala ngenza ku stage bongere yongerayo kantu ngadda mu ndala ate ayina amaanyi kakati abayimbi yakubira ddala luswena abayimbi enkola eyo mwetereze wangambe gundi yakubidde simu ani akulu Ajat Kulusumu was not happy. Kula inabuzibu chine Shila. Shila yavuddeyo n'agamba ambo simaye yewunya Ajat Kulusumu okulwanira omusajja Shila mukwane no ku ground bidala. Tulwanira abasajja and we are okay with it and we are proud. Proud kulwanira abasajja. Like kulu kyamulumye nnyo. Kyamulumye. Kulu wachi anti yabaddaza simanya oli omwana yamulaga message oli Nicole mbu yalaga Shila message. Naye Nicole wamulabye. Kati nakola musipa kirina omubiri weguti andi kati buli woolaba sipa omanya obwenzi buli awo bakuwa fulu massage simanya gundi nagulabye musipa nga kirina amabina bwekiti agabere gakomeeri bakibulirire bagenda kikozesa oyo tebakyasobola mubuulirira gundi yayitako dda olabagana amawulire bakozesa people are users namulabye musipa vano obukozesa kuneeno nti omuntu nagamba nyambako kino n'okikola ngamba sex ne kati oyo akyatya akinze nina yanyumiza emboozi waliwo twakolera story nyeza kkulu ezagundi zaali zekyo kyennyini oli naŋŋamba mbu yatambuzanga katogaawo waggulu simanya ku biki ewakiseka mbungeera simanya mbunga bamuliira mu bizimbe ebyo story njirina kweri ne kati ndowooza muwala akuze asobola okukola ekyo nakyasobola kuba namulabye nga amabina gali bwegati nga ndaba kirina ebbeere kirina ebbeere bajja mukozesa n'abasajja b'e Uganda obamanyi bakozesa so kati Kulu agamba Gashumba lekera oyogera ebigambo kati gundi Shelani yamugambye akireeta example agireetera kugulu nze simanyi naye nga Ajatuwa was not happy agenda mukola ki naye Shila amanye nti abakazi tulina mu grade mulimu grade eziyombera abasajja mulimu ezirwana mulimu ezitalwana mulimu n'eziyiira acid kati Shila grade gyaliko grade ndala kweno kati Shila liko grade kati kankubulira abawala b'e Kampala 80% balwanira abasajja ngosobola olwanira omusajja sisobola lwashi kikyabadde ampadde ekyo ekintu nti waliwo omusajja akwagala ebyaddala ebiriyo moze omusajja bw'aba akwagala nze nina omuntu gwe nabadde nnyumya naye naŋŋamba omuntu gwe njagala sisobola mmulumya kuba obulumi bwe nange buba bulunuma kati omusajja bw'aba asobodde okukwendako that means taconsiderinze nti namukasa bw'anaawulira kinaamuyisa kitya era nze omusajja kasita ayenda muleka toyagala nnyo bwenzi nze ntya nnyo siriimu ntya nnyo siriimu gwesinga okutya okusenga olubuto nawe olubuto lutiika olubuto enteekateeka zonna wazimala olubuto terutiika bakuba empiso oyina n'enkola y'ekiganda olubuto terutiika ekintu ekitiika ye siriimu kuba olubuto osobola n'oddutangira ekitali ku siriimu ndeka nze ekintu kyesinga otya mu bulamu siriimu kati omusajja bw'aba mwenzi wabawo possibility nti asobola okukulwaza jjukira mujja kwekebera omulundi gumu manyi olina bbaawo buli wemulaba kwewa kumba adaliza aleete siriimu amukuleetere nze era bwoyendanga nnyo olabeko ku muladi wa siriimu nako okwogera ebyama naye nina gwe nalaba yafuna n'ekituli bambi ne siriimu wedde yali alumanya nnyo bwatyo ow'ennaku zino osanga ekisajja osanga Saalongo wali njogera kuwedda ng'obulwadde bwamuyisaayisa ddala naye omulaba anyirira ekiviri yakikubaddayi bannange ekisajja kyo kirazeewa kyani gwe sooka oliki
ekisajja kyo kirazeewa kiziribanzi weekiri kiriwo n'ekiba tekiriiwo tugenda kugenda wali eri ku gundi kuddawo ti tukimewo oli nzira waka ndi mulwadde omusujja n'ogunuma ngenda lwalira n'ebyaddala era dadi abadde amanyi sikozi that aside ndowooza nga tumaliriza dadi abadde amanyi sikozi tonyumiza dadi wona yanzaala that aside nga tumaliriza ali skini bamukubye eyiganga bamukubidde ki bwoti nonooma Bobi Wine yabadde amunoma munonooma Bobi Wine bamukubidde kunooma mbu yali amanyira Bobi Wine yebyamukubisa alaba emmotoka yonna bajasiza bajasiza ali skini wakyajjonkera nnyo omusajja ajja kutegeera nti abantu people are hungry for change kati batandika nno bwe bato nga buli gyogenda bakkuba tewalaba ku kyobucupa wekyatandika ku big eye nkugambye batandika bwe batyo buli gyogenda ekyomuzannyo omala okuyimba bagera ofuluma nga bakuba onooma Bobi Wine kyekyamukubiza kunooma Bobi Wine omusaada omusaada bamwenda ate gwe omumanyiira abaana balina laavu abo keep up bongere bakube bajja tutira abayimbi baffe enkola eyo gye bakola si nnungi bw'aba anooma Bobi Wine genda omulope ku poliisi poliisi enaakolawo kireka abantu amateeka bagatwadde mu ngalo kibi nnyo era nkikonda eminga bamukubye ejjinja oba yabadde bodegaard nekimukoona olwo yebba oba bakunye bodegaard obaani singa babawambye nobawamba abantu ne babakubamu empi abasoga lwaki temuyina mpisi ne babakozesa bulungi bwansi abasoga muyiga empisi abasoga bannaye tubatumiddeko kye mwakoze kirungi nnyo bannange nalabye gundi Bobi n'empuuga ye ebyo bibaawo naawe kyekyo obukulembeze nakyagadde naye nayagadde statement gye yakoze nze simuyinako tetuyina buzibu nedda obuzibu bwe bamulinako bamugamba zeeyo 5 yeetonde naye kangabiriza naye mbanze sibizaayo bikoleyo ki mckats wange bikoleyo ki mckats yakubiddeko njagala nnoonyako mckats atuweeyo akantu kamusindikireyo message tulabe naye n'atuwa abagadde omwezi mukubireko tulabe ow'ebyama naye nga tubajukiza banaffe aba Biva Organic basangibwawa nagirira abantu Biva Organic bannaffe aba Biva Organic basangibwa wali Mengo ng'onaatera otuuka nga wakayisa ebigoma bya Kabaka naye waddako owetako katini batundawo omwenge omuganda be bannaffe aba Biva Organic oyina sukaali ausazi athima babikolerako ddala ate ekirungi ne mu kisenge bazze omukyala yes omukyala bali bakugamba musimanya omusajja agamba mubannanga omukazi wange nabukalu bakuwa amazzi ogira ng'oli nabukalu bw'ogenda mu Biva ogenda komawo ng'oli namyalo ate bajjanjabisa mmere namugga mazzi namugga ogenda oli nabukalu okumawo gwe namugga namazzi gwe nabuwoomi yes bw'ogenda mu Biva ate bakozesa bintu byawa basooka kukebera bakozesa butonde mmere yaffe eno bintu bya green babanga bakujjanjabira ddala n'abaami enamba y'essimu eri awo bakubireko simanya dakiika 2 simanya small size babirina nze mbagalako ddagala ly'amannyo balina eddagala ly'amannyo bakozesa close erinnyo naye bali kuluma bitya gitereera negundi ne scratch marks nange mbadde nina scratch marks nga nafunye scratch marks ku hips naye nzikozesa kole banafe aba Biva Organic enamba y'essimu eri awo bakubireko obulwadde bwonna bw'olina bajja beera nga basooka kukebera ate oluvannyuma ne babanga bakujjanjabira ddala lungi nnyo ne banafe aba Victoria University basanga wali ku Jinja Road bagamba nti no beera nga obakyalirako gwe ayina omwana nga yamaze senior 4 ate otawana kubeera nga omwongereyo senior 5 senior 6 genda bugenzi wali obeere nga ofuna certificate ku mitwalo 55 osomera emyaka 2 ate omala certificate osobola obeera nga osoma diploma degree paka wokwoyera ate mu aba degree courses zonna gye ziri abamaliza senior 6 genda obeere nga otandikira ku degree eyo weyongereyo mpolampola buli course gy'oyagala ogenda beera nga ogisoma oyagala soma pharmacy oyagala soma law accountant business administration journalism and mass communication procurement courses zonna gye ziri genda obeere nga otukyalirako wali ku Jinja Road obeere nga weewandiisa otandika okubeera nga osoma muzere Megaton ng'emanya mbadde nena Mukasa Jane kulwamulira agesigika tubawo everyday olwakitekako na Mukasa Jane mweraba sigwe Jane gamba nena Mukasa nze njagala Jane lyejjeeko nze tujja kumumanyira naawe kale lyeyitire jasamira mweraba ba baby we love you so much